ono luminati gwengenda okwogerako weebuuza ekintu kineeno Bugembe lwaki tawasa omusajja akola ebintu ebyekisiru sente za mafiina ne kamiliyoni kwali gwe tumanyi obulungi Ssaabasambwa mwade mutegede nti gya wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi kyekyo omulungi akyekumire ku Yuginaw TV tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinzira okutugoberera amanyanza Stone M tukomyewo ate ne Musumba Kango owa Log International Ministries nga ekkanisa eno eweereza esinziira Matugga okyamirawo ku Matugga Shopping Center n'oyambukaawo batundawo ne scrap kansooke ye musabe yennyini abyeyogerere Musumba soko babuuzeeko tulabe abatulaba abalungi abatulaba mbabuuzaako mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Pastor Kango Enjoga Abdieri Believers on the Local Ministries Matugga gye nsinziira okubeera nga mbaweereza n'akaseera kano kennyini we tuli okubeera nga tubaweereza gwe wenna ali eyo nga olaba obubaka buno nkusaba ofokasinge nkusaba oteekeyo omutima gwo kubanga bubaka bulungi bubaka bwakusumululwa era nsabira buli sekinoomu ali ku channel kuno ali mukulaba video eno nkusabira Mukama akusisinkane nkusabira Mukama akuddabirize nkusabira Mukama akyusa amagenda g'obulamu bwo emboozi yo ekyuke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina amiina mpozi n'okujjukizaamu awo katini kyano eno nno si y'abasumba bokka kyano eno eyaniriza buli muntu alina story ematalinga obulango obubeera ku channel eno enkola n'obukwakkulizo bambi bigobererwa mu ngeri emu oba endala kale tutambulirawo leero nkomyewo ne Musumba Kango nga ensonga etuleese yakwogera ku Illuminati omwami ono gwolaba yakyalako mu bifo fenna oba abamu ku ffe gye tugenda okgenda abamu ku ffe tetujja kgendayo mwami Kango ono nga tanafuuka Musumba ssebo kankujjukizeeko yakola buli kikolobero ky'omanyi ku nsi yayenda yabba ekyobubbi ekyo kyekyasinganga nze okunnyomera ngera ebyagenda naye ate omwami ono y'omu yakyalako mu ggulu n'akyalako ne mu Geyeena leero nkuleetedde topiki ya Illuminati njagala agyogereko agisensebule bulungi nnyo Musumba tutandikiraawo wennyini wagenda wa nagenda mu Geyeena nagenda mu ggulu Illuminati n'obusamize buno bwaffe obuliroko wasamirangako yes wakulira mu basamize nakulira mu basamize bulungi nnyo waliwo akalango waliwo koyogedde nti obulango tebukwatagana naki obulango enkola n'obukwakkulizo bigoberera bigobererwa naye nga temutadde bulango bwaki bw'amasabo mugundi mu video z'abalokole wabulabye nabulabye anti kati kiri bwekiti yange mukateekamu ogenda kuba emmeeza Yuginaw njeetaaga nnyo naye awo tusabeko omuntu asobola otusponsoringa program by the way abalokole tetwagala kugaba naye ng'ekyo kiyamba ffe kati sitaani wajja n'agaba nnyo ate okutusingako so tubasaba nti musobola oyimirira ne Yuginaw TV ne tusobola okubeera nga batuusaako programu nga zino mu linnya erya Yesu kwegamba oli oba tumuwadde programu nga ye namba bwetyo ne bano eno ne tufuna tusaponsalinga programu namba weewaawo wakati okuumira ebintu bino ku mpewo n'okutambuza channel eyali akoze ku channel Musumba Local International Ministry eyina channel yes eyina channel gwe omanyi kyenjogerako kyekitegeeza era ffe twaliganye nti oba yatulema channel yamwe yabalema naye ng'oyinza okusanga nga tulina buli ekyetaagisa nga kamera tugirina nga tugirina data tumuyina wifi tugirina naye kulema okumaintaininga kati omuntu ojja kumulaba nga olina okwegoba n'ebyokulya n'ebirala amafuta omuntu waawulira nti nze kyenjagala okubawulira oba nga owulira enjiri gyempereza kati nga ggwe tosobola kukeera ku makya n'ogiteekamu akalango k'omusamize mbasobola naye ate omusajja aba asponsorinze
ndowooza nali yagadde mpitireyo naye kasooke tumalirize programu ene eyatuleese nkakasa nti next time tujja beera tukyogerako ono luminati gwe ngenda okwogerako sometimes abantu bangi balina waliwo enkola gyakolamu waliwo obubonero kati obubonero nga weekati waliwo obubonero nga weekati waliwo akabonero weekati kino kibiina kyabufuzi tokimanyi kati waliwo obubonero nga bungi waliwo abakola weebati waliwo abakola buno simanyi obutima kwegamba bakola enkola nyingi nnyo balina obubonero bwabwe nze nzijukiramu edda twali tuvumulwa obutwa eri nga okyali mulogo nga tukyali balogo kati naye nga obutwa buli wetuvumula butwa bwa mu ngalo kati oli yajjanga ne yeetakula kuno ku lubuto kukundirye n'akanyuga n'akola bw'ati kati nga naawe w'omulaba amangu nga naawe weetakula ku kundi n'okanyuga kati awo nga tebukwata naye nga bw'otakikola nga oli yalidde obutwa nedda obutwa tekitegeeza buno obutwa obulye bwokka obutwa waliwo obutwa bwe baloga nga babulogisa nga bwa ku maaso kuno nga bwa ngalo kwetakula ku lubuto n'akanyugira n'akuba obutwa naye kika kya ddogo lya butwa bwa njawulo so kati abantu abo ekyo njagala nkijjeeyo lwaki kubanga manyi nti abantu bano abasinga obungi bali bawuliddeko ekintu ekyekika bwe kityo n'olw'ensonga eyo kigezeeko okuleeta gye muli endowooza eri nti waliwo obubonero obukozesebwa okubeera nga bakola ki nga abantu babaako ne kye bayisaawo mu ngeri zaabwe ze baagala nze nzijukira ebintu bye twakola mukwano gwange oli we yamala okunona mu kyalo nga mubalogo no mu kyalo kuluno nga maze okulokoka nga ntandise okwagala Katonda nga munoonya naye nga Katonda takola ki tayogerako gye ndi nga nsaba at least anyamba akyuseeko ku byenfuna byange biganye nga nawe oyagala fuuka mugagga nange nali njagala okuba obulungi kamba buli obugagga bulungi nnyo obugagga bulungi nnyo simanyi oba waliwo atabwagala okimanyi teri atabwagala abagagga n'abamu twegumya nti no tubwagala kumbe nga tubwagala kati kibanga gamba nti no waliwo abagamba nti tibabwagala naye nze mbwagala nze nabonaabona nnyo so kati njankola ki omusajja yankwata ntwala oza mu kibuga nze nebaza Mukama ku lw'okundaga obubaka buno nzije mbugamba abantu lwansonga omuvubuka ono yantwala yansooka ku masabo nantwala ku masabo ag'enjawulo n'essabo linasembayo essabo lyalinga lyakusaba mu bubonero nga bo basaba mu bubonero mu bubonero nga bw'otulazeeko kati abailluminati bwe bakozesa okusaba kati womala webagamba nti kwata akagoye akamyufu okwate ekkando okwate akagoye akabulaaka okwate akagoye akahwaiti ofune empiso otandike okwefumitako ku musaayi kati byonna byonna okulamiriza kwabyo kuli awo kyekiva olaba nti fe abalokole tuli against n'ebintu ebimu ng'okubba omusaalaba ng'okubba akabonero ak'omusaalaba ng'eddiini yaffe y'abakatoliki weekola yes okimanyi nti no kati gwe olaba akola bw'ati naye nga ye kyakola kirala akola bw'ati kati ate kati nuka nkikubuulire omufaazi atakola bw'atyo omufaazi akola ate mmwe abakubba obubonero mwe bakyenyeeye anti naba akutta omugaati kati ye akola bw'ati akola bw'ati ye takuba nga mmwe mukuba anti tubisobera mu mugigi batusomesa mu mugigi wasoma ku mugigi yes ne confirmation kati eyo babiyigiririza kati abakatoliki bo babayigiriza buli kimu essaala n'ekaaba naye essaala n'ekaaba nga musaba mulundi gumu mirembe Maria buli lunaku n'afuuka mirembe Maria kati gwolisaba ddi kyoyagala obeera ng'oli ku mirembe Maria basinzira bayitira kati nga ffe tuyitira mu Yesu ate kankubuulire kano nako ankayiseewo olaba ekifaananyi ekyo kibagamba nti kya Maria si kya Maria kya Jezeberi musambwa gwa ku nnyanja era gye gimu ku misambwa gye bagendako okunoonya obugagga ku mazzi
gye bagendako okunoonya femu. Oli ku Mama Maria? Si Mama Maria, mama wo naye nze si wange. I'm telling you, nze si wange. Era wabeerawo abeerewo, gwamulaba wabeerawo abeerewo, naye lumu Yesu njagala ofune ekyokuyiga awantu wano. Yesu lumu bamusanga mu yeekaalu yabula ku bazadde be ng'akyali mutototo nga naye atandise emirimu egy'obuweereza. Kati wabula ku bazadde be, Bayibuli egamba nti ne bamunoonya n'ababula. Kati we bagenda omusanga bamusanga mu ekereziya ng'ayigiriza abakulu ab'eddiini oba mu kkanisa ng'ayigiriza abakulu ab'eddiini. Kati yali ng'ayigiriza abakulu ab'eddiini ne bamugamba n'abagamba nti mukama wange abazadde bo bazze wano eno bali wali wabweru bakunoonya abadde bakwetaaga bakuyita. N'agamba nedda, nze baganda bange be abantu abawulira ebigambo bye njogera ne babiteekesa mu nkola. Era bamama bange be abantu abawulira enjiri gye nsomesa ne bagiteekesa mu nkola. Kitwa kya kuyiga ki? Nti Katonda tayagala ebitiibwa by'abazadde be. Olaba ye kennyini nti ayagala kumuyita nga nabo teyagala kuwaana maama we nga nabo nga naye akyaliwo. Kubanga baligambye maama we omuyigiriza uno aze kugamba balikozeyo ekintu kyonna naye Yesu yakitangira nga bukyali. Naye bano abantu tebalaba. Bayibuli eyogera ku bifaananyi. Kati kankubuulyeko ebintu ebimu ku Katonda byasinga okusoma. Leero mbadde nsoma Bayibuli ku makyawo. Nyina ebyawandiikwa byenguddeko ebiwoninga ebibumbe naye nga Katonda wange. Nga naye bano abasajja babisoma, Bayibuli bagisoma, naye ati basigala babuzaabuza, basigala babireka nga we baagala. So mikwano gyange Bible zino nawulira zirimu ebika, Smart King James Version ni ndala. Ebyo byonna byali baddaawo. Enjawukano eri mu explanation. Obubaka obulimu bwe bumu. Obubaka obulimu bwe bumu, but enjawukana eri mu explanation. Lwaki bateekawo version ezenjawulo? Kati nganze Oluganda lwange, Oluzungu lwange terusobola kubeera lwe lumu na lwa Muwarabu oba na lwa Amerika. Kitegeeza ki? Nti nze ojja kunsanga njogera accent ndala nga gwe nawe oyogera accent ndala. Bale babateramu accent yaabwe. Kwegamba bagezaako nga bwe basobola okulaba nga bateekawo ennimi ze tutegeera. Naye era kino ekibiina kino ekyalumina kyengenda okubeera nga mbasomesaako kirukaga nkaga mukaaga. Era kikola nnyo okulaba nga ojja kusanga nga waliwo Bayibuli ezimu nga bajjamuko ebyawandiikibwa ebimu. Version ezimu. Mulimu buvaasi bwe bakuulamu. Nga mulimu buvaasi bwe bakuulamu obuli touched obukwata ku mitima gy'abantu obulokola obuyamba. Nga babijjamu. Lwaki? Ani ye yabijjamu? Anti ezo version ezabukola olwo nga baziwa akasente nga zirina engeri enjawulo. Nga babookyayo. Omanyi kye bayita okupromotinga. Ankubuulire, abantu bapromotinga ebintu. Abantu bapromotinga Luminati okuyita mu nnyambala. Abantu bapromotinga Luminati okuyita mu mizanyo gye tuzannya. Gye bazannya. Kati olaba waliwo ebintu byetafaako bulungi. Naye wobeera weetegereza. Mu nnaku zinene ennyambala ekyuse. Omanyi omusajja yeesala engatto y'abakazi n'atambula mu kkubo. Omusajja yeesala sikaati n'atambula ku kkubo. Ye ate tewazirabe ne ku sho. Ku sho ki? Tewabaddeyo ewa Bugembe. Nga nnoonyayo ki? Si musumba munno. Amusumba munnange naye kati nze ngende ku sho nga ne kamiliyoni kwali. Gwe tumanyi obulungi Ssaabasambwa. Mwadde mutegedde nti gyali. Kakati tujje comedy mu kanisa. Comedy tumujje mu kanisa. Mbeegayiridde. Either tunasigala tukola ekintu bwe kityo. Tugenda kumaliriza nga tugudde. N'editi yabadde kanisa. Babadde ku Serena. Ati kankubuulire. Siganye fundraisations tuzeetaaga nti tukunganye sente ez'okuzimba ezaki. Naye waliwo ebintu byolaba nga bisusse. Naye ako ka fashion nange saakategedde. Yabadde sikaati kyabadde kyekyo. Bambala sikaati. Kati gwe tolaba mu nnaku zinene ku TikTok abantu sikaati ze zitambula. Nze sijja jjambala. Wali olabyeko ku Jose Chakala. Bambalira ddala sikaati. Balina kye bapromotinga, balina amaanyi ge bapromotinga. Ng'omusajja nyambala sikaati. Nga byakola ate nga ne byakola tebirina makulu naye nga mubyagala. Ng'abantu babyagala. Ani agamye mubabyagala? Gwe waliwo najja wano eno kamera temugikyusa ne mugitunuza ku ye. Chameleon.
Agire mu skirt. oba bajuze kyakala kugamba mwe abantu kye mutamanyi nti waliwo amaanyi agakwekeddwa amaanyi ag'okubuzaabuza omanyi lwaki Illuminati ekozesa 666 simanyi lwansonga ennyukuta eri ebuzaabuza nsobola ogifuulamu e 6 nsobola ogifuulamu leeta e nsobola ogifuulamu leeta 9 nsobola ogifuula 6 kati ebintu byayo kwegamba eberenge bakonfusinga ke kabonero ka 666 kali kakonfusinga kabuzaabuza kakati nze neewunyiza nnyo nga omusumba banange ebintu ebimu tuleke biraba bulabi tutunule butunuzi tuleke biraba bulabi tusirike neewunyiza nnyo ng'omusumba ng'oli katuuti nga okyaliddwako n'abasumba banno ebyo byonna byali baddaawo naye n'okyaliwo omuntu ayambadde sikaati n'otamugamba nti kyokoze kibi kyoyambadde kibi wabula n'osanyuka olw'okuba aleeseeyo ku busente oba teyagirabye nti sikaati ye ng'omusumba amaaso mazibe muzibe nga concentrate nze kenyina wadde sigyetegereza kati kankubuulire tuleke kwesiriwaza bannange amanye ebintu ebimu Wilson Bugembe musumba munno kyakuyiga nnyo gyendi cause is a street boy nange ndi street boy muli ba obi ndowooza mu bufunze ate ekyokubiri nze mu bantu abasookera ddala okumbulira enjiri yali Bugembe batandika ekkanisa gye bayita Light the World Church ekatikamu bambulira enjiri nakati kanisa eyo gyeri eruwero ekatikamu wanene masuliita nga ye ne Twin Albert era nga babeera muzigo gumu nga nze nkyali street boy nga mbeera awo nga ndi street boy nyina wensula ate nga nzija kweganga ndi awo mu bulamu bwe butyo nga nzija nnyo ne mbaweerezaako ku bintu ebimu kati nga naye nga baana bato nnyo nabo nga ffenna tuli bato okwegamba sigenda kweteekamu egi yaabwe baani yali asinga munne abo baali bansingira ddala bo baali bansingira ddala era nga bo tebakyalinnya miti gya ffene nga nze alinnya ofuna ekyokulya nga nze gwe bagamba linnya ne bansindika neninya ne bansindika eno kwalivansi nempalampa omuti tugenda tuwanula ffene kati Bugembe oba tumuyite muganda wange ate musumba munnange ate street boy munnange naye ekintu kyeyakoze tuleke kulaba bulabi bintu ne tusirika waliwo omusumba omu abeera ku social media okwo ng'ayogera ngaga nti yeewuunya mbu abasumba tebazze kumubeererawo ate abantu ne bajja ne babeererawo ani oli ku Alozias yagambye nti abantu tebazze muweererawo ndi ye yagenze n'amubeererawo wamubeeredde olina kye wawabudde nga ggwe omukulu kitaffe mu mwoyo n'omugambako ku bikolwa ebyabadde oba kirabika wazereeti wamma sikunenya ayinza okuba yazereeti obanga si yabadde bizinensi ye newe basi bizinesi yange nze kati kankubuulire okikkirizibwa nti yazereeti bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli nega nti bwe gibanga emisingi gizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola kati ffe wetulaba ekibi wetulaba confusion yonna mu bulokole kati okugeza nga nze nakamala nakasumba ekkanisa eyo okumala omwaka gumu n'ekitundu eya Rock tugenda weza myaka 2 era tugenda beera tubayita okujaganya n'okwebaza Mukama olw'emyaka 2 mu gwe 11 guno mwaka wiki esooka guno mwaka nga tuwezezza emyaka 2 tulina amakanisa ge tusinga mu myaka 2 gino tulina okubeera ekyokulabirako eri amakanisa amalala naye kakati ekkanisa eyakatandika wendaba nga nze nkola ebyambyune yo olowooza egenda kola ki naye musumba okujjako zino pate kati ffe tutoloberamu ezo pate simala white pate biki white pate kyeki mujja muna mwambadde white nga tekuliko wada naye muneweera gundi ku mikolo bwe bayita abasiiwuufu ku mukolo tekulwa musiiwuufu bo ne bajjira mu ngoye endala kati tudde ku sikaati eyo omwami gye yabadde ayambadde siwagira kwa musajja kwambala sikaati nze ng'omuntu
naye kakati kati ye Bugembe nati Bugembe mumukubya misumari ye Bugembe yategedde ati anti Kamiro nagenda kugira mu sekati naye gwe kankubuuze tuddeko mu buntu ng'abantu abakulu tontugano tuddeko muntu ng'abantu abakulu kale gwe omulabi atulaba njagala weebuuza ekintu kino eno Bugembe lwaki tawasa akantu kagira tufune eddagala oba bamulongoosa abantu balwala ebirwadde ne babalongoosa ne bakasalako anti aveeyo agamba abantu nti nze bakasalako naye mpeereza Mukama n'obulemu bwange aveeyo atugambe kati mulwaki kibaluma nga omusajja tawasa kati ali awa anti ayinza okubeera nga tomanya ayinza obeera nga yalaba omusajja ambadde sikaati okimanyi naawe Museveni lumu yakolako statement I like that man emabega kawe yali musajja mugezigezi nnyo ng'akola ebintu ebirungi anti kati alemeddeko nnyo naye alimba naye era tukwagala gwe waffe niwe twepanka era osigala otukalakata Museveni omusekerera owange tobikuliriza amatata sina buzibu sewuwo watuwa eddembe eryogera watuwa eddembe eryasama fegego naye nga abesfc no balaba video mu 2026 mulabire ddala kati awo tebayinza kunkuba tebasobola omwana yangambye mu drone bazikanika zigenda kudda mu service kituufu bali muzitereeza naye nga eyo sijja mbadde ngenda omanyi omuntu mbadde njala tukozesa entegeera entono omanyi nze saagala nnyo bantu bagezi kati njagala kuba nange siri mugezi abagezi mbaagala naye ate saagala bino ebintu bireetemu nnyo amagezi kubanga byo tebyetaagisa kulowooza nnyo sikugatta kirungo simanya bagamba batya kupimisa eno gundi bagiyita kyenzi waliwo kaneno ke bakozesa okupima PhD bino tebyetaagamu PhD byetaaga just kujjawo oti n'otunula oti n'otegeera n'oyawula kati omusajja tawasa omusajja akuze bulungi ali myaka bulungi nnyo egiwulira ng'ayagala ekyokubiri omusajja akola ebintu ebyekisiru sente za mamafiina tokomye okwo okyaziza abambadde empale eggulu oliraze malayika ekasuku kwegamba kuleeta komedi mu kanisa kuleeta komedi mu bwakabaka bwa Katonda era kati yandireesaani kyogaba abadde waliwo omuntu asobola kukola waatyo yabadde kasuku si muntu gwe olituuka ku geeti y'eggulu bagenda sumatodduka ku seeti sisobola kubanga abantu bano bateekeddwa okuzuukuka bannayuganda tuzuukuke bannayuganda tubeeremu ebintu ebimu byebatulimbisa bya butali mu bwansi nemo musiima ki oli mulokole munnamu yakubye sho nakwezi mu kibuga awo tekibangawo kyogamba emusumba ali femu mu Kampala eka gwe tusobola okwogerako omuvubuka ate abavubuka bawagira bavubuka bannaabo mu myaka emeka embulayo emyaka egyo mbuveemu emyaka emeka 5 oweza ameka mbuveemu obuvubuka baviiramu abavubuka bakoma ku myaka emeka 35 35 nze ngenda nyina 3 ngenda vaamu muvubuka kati kankubuuze ekibuuzo ekirala kati ate boyiwo nga emeka yakusindikanga okulinya omuti gwa ffene akuze kyoba omanya obuvubuka buvaamu dda yavaamu dda nnyo ng'alabikanga muvubuka munnaffe takula bukuzi naye nga mukulu Pastor Bugembe muganda naye ayinza okubeera ng'alina omukazi jasi nga taagala muntu laga abantu abamu tebaagala alaga abantu baabwe lwaki yawasa mulema abakuma privacy zaabwe ate nga ne waaba mulema kati kankubuli ife abasumba tetulina bye tukweka bayibuli egamba ffe tuli musana gwa nsi omusana gw'ensi kikyetegeeza ffe tuli kyakulabirako eri abantu tutambulira mu kitangaala
abasumba tetutambulira mu gundi ezo naye omusumba bwofuna omukazi n'omutulaga onyina omubalaga ate n'ekirala saagala tukirowooze bubi saagala mugambe nti ngambye nti musumba Bugembe wa Luminati naye njagala mumanye nti no amanye oba mumanye nti waliwo abamukozesa okupromotinga ebintu byatapuli promotinze omanyi nabagambe nti waliwo ebintu etuyita eswaga kati waliwo wosanga omuntu nakola akantu nga wena bagambye nti waliwo wanene omuteebi wa goolo w'omupiira mu tiimu ki oba is it that is Arsenal yamala okuteeba goolo n'agenda wali n'akola bw'ati ne bagamba nti akola ki buloma ina celebrate mbwa akola celebration mbwa ate akati abavunuza bali bagala okukibikirira ne bavayo mangu ne bagamba nti that is meditation ale ku meditating yali akola ki yali akola nga meditation kati olaba akabonera ako ka initiating abantu yali ali muku wamma ka initiating abantu omwoyo gugenda gulwala mpola Kyenvanda bano abawagira emipiira ng'alinga tiimu ye yagigula kimukwatako nnyo mboyo balwana ne bettana okwetta nze nzijukira nawulidde ne Arsenal ne Mani bagenda sambo boyi wiiki ejjawo mbanga ku Mande kati nze nkubuulireko ekintu kimu nze nzijukira naye ogwo omupiira ojja kuguwulira kati nze nzijukira edda twagenda okusamba omupiira ku kyalo kati twagenda okusamba omupiira ku kyalo nga nkyali street boy ngaawo nno ndi kaali ng'oli mubbi bulungi tukuba omupiira abantu bakuba omupiira nze sigumanyi nze mubuliwo by the way waliwo amakyaki agatuwadde challenge mu mupiira gagamba nti ffe tubakuba omupiira mwatandise otegeka ebivulu by'emipiira tukikola si kivulu naye friendly matches yes ng'amakanisa ekyo nno kipya Alaizi Church nakasajja batulinde tujja tugenda bakuba omupiira loni kyaliwo kyali wange of course okay ate mugenda samba ne bani abalala tugenda samba Alaizi Church ne power chi egundi ewa Rugala eno yani musumba w'abasoda erinnya linvudde mutwe musumba Peter tugenda nabo baboyiwo nawe tugenda mukuba omupiira musumba Peter wetereze muli amakanisa ng'ameka agekuŋŋanyiza wegali mangi naye fonnaawo nze benakkiriza challenge yaabwe ne bagamba mbasobola kalungi loni Alaizi Church nasa nakasajja nkusobola mupiira ate ne musumba Peter naye musobolera ddala era ngenda mukuba omupiira mu linnya erya Yesu olwofe nga tuliwo olwo nga muli awo muwagira gwino bana basajja naye gwe asajja mbeeta nkuulidde mwategeseewo simanyi bagiisewe andi wati omwandawe mwategese side mugenda sambirawa isaawa wanene batuga gyekiri ne nakasajja gyekiri ne Rugala gyekiri kati we bajja ne batukyaliza buli mwakyala tugendewo ne tukubirayo nojje waffe ne tukubirayo manyifa bagenda okukubanga ndowoozo basimanyi abantu bamwe bawera abasambi b'omupiira gwe amanyi envubuka ze tuyina envumuulo abantu baffe bawera era tugenda bakubira ddala omupiira gwe bagambe kasale mu kabasindikiro bagambe tugenda bakuba omupiira bagenda kasalamu nabo bajja kukala so tubayita mujje mu linnya erya Yesu Kristo omwana akatono omulamu omupiira gwaddi twakuba omupiira anytime tugenda kwanawusinga date eziri official ezisembayo date tezinafuluma tezinaba kufuluma bulungi tuyina ogonga naku z'omwezi 6 Alaizi Church egenda beera ekubagana ne musumba Peter Rugala 6 ogw'omwenda mujja ne kyakikwaya kati buli wetumala omupiira nga tugenda mu church nga tusobola praise and worship mu church musambira ku church kwenyini yes kati awo abantu abatulaba awo tugenda egenda beera deliverance service fwaneno ku Loko
simanyi obe wabwe kiba kitegese batya naye egenda beera delivery service naye nga tuyita mu kusumululwa we muva mu maaji ekanisa zombi abasabira eri n'abasabira eno ne muyingira mu kyaki nga twefeesinga mu kyaki emu nga mwekuba ettendo nga tukuba ettendo mweri ettendo mwe mugenda okuva okusumululwa bakwaya zinajja nange nnyinza okujja ne banna oba obeeranga obukadde bubiri era bando bukadde bubiri ekyo kyo gwe bulijjo omanye banda emu kaba kakadde bulijjo kyabadde kiri direct kyogaa nti gwe tosobola kulaba sente noyawula nti no kano kakadde zino ziri meka sisobola kuyiga okola nawe okwate ku sente bulijjo bando bagisiba kakadde of course ziri yabadde miliyoni kwa mutwalo nno mutwalo kakati nze nganze ku level yo wano woli ku level yange wano wendi nkyapangisa ennyumba siina mmotoka naye omusamize okujja okumpa ssente njogeze katonda wange gwempeereza mu bukamera omwe platform obukadde bubiri watu obukwata mbwetaaga n'obukadde bubiri mbubalamu ewange bulisaawo bulya wiiki ku foundation bulya wiiki yokka tebusukkamu ate nsobola okusiba dulayi wiiki ate si katonda gwe yanteekateekera okumpa sikwata sente ezo lwaki lwasonga eyo ensonga ezo zenkugambye mpa omusamize platform ye kati wabeera nga ayamba lwajja kuyambiranga mu kamera olina kyomulanga ati mumanyifu omulanga tamulanga maafi nakyagala okweranga yakola dde erinnya mama Fina y'omu ku basawo abasinga okweranga mu nsi yonna nati kwekola erinnyo anti okweranga n'okukola erinnya byanjawulo okweranga ye muntu atava mu kamera mujje wange mbataasa ebizibu mujje wange bamulanga bakozeeko n'abantu bangi era bakozeeko ne bajja ne batugamba nti Mafina yalya sente zange nesiwona ne mbasabira ne bawona nabeera bangi so kati katugende tudde mabega ndowooza ku 6 bakyali baawo bakomeza saagala nnyo tubagendemu bayinza naye nga nze ne banyingira kisibe balina embundu kyembamanyiiko abo ate alina waba yakuyingidde awo mutyatyamuko naye katono lwaki katono katonda gwe nyina w'amaanyi okusinga ye kati siba nansonga lwaki mutya kakati gundi oyo abo abakulu abo ndowooza kyenjogeddeko kikyembadde ndi supposed okwogerako tolina kyeweetonda wadde siyadde okwenenya kyekyo ennyambala gye mwambala gavumenti yaffe eri against yo abakazi ewaffe e Uganda be balina okwambala sikaati abasajja twambala mpale era gwoba osobola okutambuza message eno okutuuka ku bakulu abo njagala obasaliremu at least kano kapaati bayinza obeera nga bali bize wagambe nti ewaffe Uganda abakazi bambala sikaati abasajja twambala mpale babadde tebakimanyi besulise omanyi upside down ebintu ebyo abantu abasinga obungi bali upside down ekyo kintu oninga yakisomesaako yes omuntu kati gwolabira kyovola bankikubuuzizza lwakuba eno kyana eyinza obeera ngaerabika abaana abato nali badde ngezaako okusomesa ekintu ekyebuziba kitya akantu kaliyo kamanyi akaliwo abantu saba okwebale anti kuliko abaana abato bayinza obeera nga balaba vidiyo zino naye mbadde ngenda bagamba akagambo bati n'okutya nkitegedde gw'oddira akabina kali akantu let me tell you omusajja n'osiriwala tomanyi kyofiirwa n'ogenda mu ttooyi neyalabbi giyita ttooyi yennyini ko ne ttooyi bali bati kakati naye nze nyina ekintu kyenewuunya ku basajja mmwe
oba bakazi mmwe waliwo bwala buno simanya bakaita simanyani bwala bubiri bukola TikTok omunaku zineno nga bwekisinga bwenyegera nga bukola bye buseegu mu kamera abawala bwala bubiri ku TikTok bwamaanyi kati munaku zino bwamaanyi bakoze erinnya olw'okubeera nga bukola ebikolwa ebyo ebyokupromotinga ebisiyaga era America yatumye abantu babiri ne Canada yatumye abantu babiri bajja basinkana obwana obwo bajja babujje Uganda babutwale baleke busiba baade bagenda busiba I don't know naye nze mu nsi y'omwoyo nalabye nga America esindisa abantu babiri ne Canada abantu babiri bajje baba protecting era essaawa yonna bagenda beera tebakyali mu Uganda oba bagenda kukwatibwa kakati awo kijja sinzira Katonda okwagala kwe TikTok nerekayo video ezo ezirekayo bulungi TikTok anti ye nyini system yayo byajja okupromotinga ajja kupromotinga kibi TikTok yonga TikTok naye kakati mbadde njala kuyisawo kano gwe omukazi alowooza okuba nti nekisiyaga is the solution njala kugamba nti bambi try it gezaako kano gezaako ku musajja funayo omusajja omugezeeko waliwo abakazi abasonyiwa abasajja mulina empisa embi muli benzi temugaba ssente kati abakazi babeetamwa kati wenkuwa sente yange ekulyaye naye bannayuganda kano akantu lwaki nkogera bwe ntyo njagala gezaako okulaga abantu ba Mukama n'okubagamba nti sex kyekintu ekirungi Katonda kyawa omuntu omukazi omukulu oba omusajja omukulu ekisinza okubeera nga kiwooma. Sex is good. Batugamba nti tulina beera n'abakazi bokka before nga tonaba kati gwe nawe oyagala kutandika kukola ki kononeka kati gwolaba Katonda akuprograminga atyo omubiri yakulagako nti kano kagenda eri nze musombe ekituufu nkimanyi wonna yateekawo sayinizi anti kati nkubuuliza oli kati neetadde mu ngatto z'oli abirya ono ali mukumbuzaabuza naye njagala kugamba nti you need to discover this test omuntu ina nga you are a gay ngoli musiyazi wetaaga okudiscoveringa test eno awantu wo nava ne ku bwenzi nenda kati mpuliranga obwetaaga mba mbwagala lwaki kubanga omukyala mulungi nnyo ekyo kyonzo nawe ampuliriza amazima ogamanyi omusajja mulungi nnyo ku mukyala omukyala mulungi nnyo ku musajja tuleke kudda mu bikolwa ebyo ebyekifuula nnenge ate tujjukire nti ku mulembe gwa Gomora ne Sodoma Katonda yazikiriza ebibuga bilamba olw'ekintu ekyo Mukama takyagala kubanga ebyaddala bini nti ebintu obeera obitwalidde ku kifuula nnenge ekyo kyolabanga ekirungi mukwano kibi era awali obuzibu sokolindeko abantu obalaba abantu bazibu nnyo muganda wange okimanyi nti nno abantu bakola masturbation nakyo Katonda takyagala akasabuni takagala lwaki takagala abakazi banonyeza bambuze bakubuze beeraga baagala sente nyingi balya nnyo kati kubanga obeera osobola okukola ekintu ekyo kitegeeza osobola n'okukwata embuzi bw'oba okola masturbation kuba osobola okukwata embuzi tolina bugumiikiriza n'embizi oyinza ogikwata n'embwa omuntu akola masturbation kitegeeza aba talina bugumiikiriza ate and sex begins with your mind nze nalinda nwana n'obwenzi nga manyi sobola kuva ku bwenzi naye akaseera omaze olokoka nga maze okulokoka nga naye nwana n'obwenzi nga wakalokoka nga nakalokoka nze nyina kiyama kye nazuula wali ewa nakizuula ku bakazi balungi nnyo era gwe omusajja ng'olimu ebyo byakusiyaga
Katonda yababumba bulungi kyonna kikiri abakazi mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era mbasabira bulijjo Mukama abampeera omukisa ogusinga okubeera omunene. Twagala abatalina basajja nsaba Mukama akusinkanya omusajja ng'akukwata ng'omwana omuto, ng'omusajja akukwatirako ensawo yo nga mutambula, ng'akukwata ku mukono n'atambula naawe. Nkusabira essaala yange olwaleero gwe omusajja nga toyina mukazi, nsaba Mukama akufunira omukazi ng'agenda kukulabirira ku respecting, taswala na kuswala wakati mu bantu abangi akufukamirire nako. Omanyi abasajja by the way abakyala muyigo tufukamirirako, twagala nnyo tufukamirira. Tekina kye kikujjako okujjako kwongera okugondeza ewaka eyo. Mutufukamireko, twagala nnyo tufukamirira. Please tubeegayiridde mukitukolere. Mbasabira Mukama akufunira omusajja. Oyina mukazi? Nsigena kwogera yogera wekka. Nebo yi mukazi walabye okimanyi wabirowoozaamu n'abifumiitiriza aganekana akasajja ki kubanga obeera mu kamera tomutumirangako. Ntumirako namubiro Olivia omwagalwa wange eyansiima eyanonda eyanzijja ku bwenzi. Yakujja ku bwenzi? Yes. Yagamba ki? Yanyumira. Yagamba nti va ku bwenzi? Yanyumira. Awo ekikomye? Okay. Nendaba nga sikyayetaaga. Anti abakazi abamu tebaagala ate n'abasajja nno tebaagala kuzaala. Ate abo baggayi balina sente nnyingi. Obalaba abamu bambi bawubusibwa. Nasanga ebipande ebimu nga biyingiza abantu mu Illuminati. Kati gomanyi nti teri bipande oba teriyo bustika gamba obera bwezi ku WhatsApp bwoto ba ku Google ba ku YouTube akalango ne kajja buzzi nga kagamba otukola kino bogeza ko following ezo link bwezityo. Kati nzo omanyi nagamba njogerera filimu eyo ku TV enamba ngebera ku screen buli lunaku lwenkeera omanyi group zemberamu bakwate namba ne bagiteeka mu group. Toyina ko gogambye nti nteeka mu group era nze omulimu gwawe kuva mu group ezo. Kati gomanyi ki bantu bameka ababubusibwa we batyo. Nze bateeka mu nye namba yange kuba nange ngisoma nnyo naye manyi kyenkola mbeeramu. Anti kati waliwo naye buli kalinki kenjiri nkasindikayo nga bantuuka nga banzijjayo. Bwe weefunayo eddakiika nga nemba ntambula Yesu yebazibwe, Yesu abaagala tuke mu dakiika obeera mu dakiika ntono nnyo nga batuuka bakujjamu. Anti kati nze nnyinza okubeera katugeze ndi wano naawe kwenti scrolling kimesagi ne kijja noga ye omusajja abadde kyo tuli ku seti ate era bagu message ogu video oguzze oba ogufaananyi oguzze. Kati nze kyekizinzigisaamu kati bantu bameka be babusibwa we batyo gamba neno obeera ku simu yo simu neyokuleetera yennyini teekamu pini oli mu withdrawing naye nga sigwa ali mu withdrawing. Ekyo kyali kikutuseeko nnyo mirundi mingi. Ffe ababeera ku media enamba zaffe bwezito ezibeera. Kati oli omuntu ayinza okubeera nga naye yakiyingiramu ekintu nga tagenderedde. Waliwo amasomero, waliwo amakanisa agayamba ku baana mu bintu ebyenjawulo naye ng'emabega waliyo kiri. Amakanisa ago mu kibuga wano weegali? Of course weegali. Era waliwo ekkanisa muno mu Kampala yeefuubiye nnyo okubeera nga endowooza abatwaligise university church y'aba university. Bakampasa babeerayo nnyo n'okusomesa ekigambo basomesa bulungi. But balinamu badevo agent abagenda nga bayigiriza abaana bisiyaga mpola kanisa nnene. Ina ne statement minaku zino gyekozesa yagamba nti yo ekanisa yo yagamba nti yo obuzibu bwayo si ssente nayo obuzibu bwayo kifo. Ekitegeeza ki nti bayina ababawa ssente bayina gye bazijja. Ekitegeeza kubanga bano abalusiyazi bajja ne baba promotinga ne baba wa ssente embwe za protection fund ze ssente ezo. Naye nga bakola batya nga kyebakola mu kyo balwanirira okubeera nga bapromotinga ebisiyaga mu nsi. Omanyi omuntu wamala okwonooneka tayagala yonooneke yekka. Nagamba nti zerumu nagenda n'entunda enjaga oli yambuuza
watondako ne kunjaga otuguza butwa boyi kayina okuga kuba mwana baboyibo onako olwo lwampitirirako ne bagankubya nensikamu nasikamu nengweri bo benyini nyini bakosa statement ga nti boyi ko kaagala mwana ffe tujjega wale nga ko kagenda mu maaso mwana kali ku majja gaffe kagalya nga Katonda wange nabo bakimanyi nti bajega wala mbawa bujega nga bakimanyi nti mbawa bujega naye ate nga bakola ki nga basigala bagula obujega kakati kiriwo ekiti nti omuntu wayonooneka sometimes aba yagala ayonoone ne banne kitegedde bulungi so baganda bange mbegayiridde nti amadda ga Kristo gye gali agenda kudda tubuuze nti abagamba muzaale mwale nga tolinayo wadde kaana n'akamu yagamba nti abatukatonda batayagali tabagala abasajja abakula mu myaka abakazi abakula mu myaka nga tebalina baagalwa baabwe nga n'okubagezaako kunoonya omwagalwa takirina tekirimuliimu mutwe Bayibuli egamba nti wa mukisa afuna omukazi ow'okuwasa afuna okuganja maaso ga Katonda Mukama talina buganzi gy'oli kubanga wagaana okufumbirwa kubanga wagaana okuwasa ate abantu bangi twegombeza ensi nga America biki kuba be balina kasente ate eri etteeka lyo lyayita basobola okugatta abasiyazi oba mukazi na mukazi oba musajja na musajja bo babagatta mu kanisa ete ezammwe zennyini ez'abaani ez'abalokole si wekiri ezaabwe just wanayo tekinnatuuka ekintu ekyawule ate gambe kanisa zaabwe ekanisa zaabwe naye tugamba nti kanisa zaffe nze yange geza omanyi si kirungi kulwanyisa mubiri naye nze oli najja naŋŋamba nti mbagatte mukubamu nga basajja n'abasajja mukubamu obanga mukazi ku mukazi mukubamu eŋŋumi ne mugamba oli mu kifo kikyamu wano etteeka lyo ligamba litya ku bufumbo bwe buti tekikkirizibwa byonna biva mu Illuminati era Museveni yakozeseza gundi egamba statement egamba onayo akasajja ako oba tukongere sanje oba ki njagambye ati naye wogenda n'olaba statement zaabwe mu nnaku zino ziina engeri gye zeewuunyisaamu abaliwa abakulembeze bano bombi abagala okwesimbawo onoonya gwowa n'akubula leero mpulidde amawulire omanyi abakulembeze bali mu 25 abeesimbye ku kifo ky'obo abagenza okugjayo empapula bali 50 bakyeyongera waggulu ate bakyalinnya wane waffe tebakyalaba busobozi nti omukulu wabuyina ate bo balowooza babulina ate era babulina kati nze nompe obukulembeze bw'eggwanga ndifuga bulungi gwe bagenda kukukima gwe nga bankimira ki nkoze eki bankimira ki gwe mpayo ensonga lwaki baba bankima bino ebyokwambala sikaati biki ntonzija ku mulamwa oyagala ntebe bankimira ki anti oyagala ntebe nze yange yino ngirina eno yange gyentuddemu ngamba entebe ey'eggwanga oba gimpanze nfuga bulungi eggwanga okay omanyi lwaki kubanga mbuuza mwoyo wa Mukama ne mugaa kati wano nkole ki nanziramu naawe omukulembeze atulaba oba gwe yigwanyiza okubeera omukulembeze osobola okuzza obukulembeze obw'okuyita mu kubuuza Mukama n'omubuuza n'omugaa nti Mukama tukole tutya wobeera otunulira aba Dawudi ekyabayambanga okufuga baafuganga beebuuza ku Mukama Basulimaani baafuganga beebuuza ku Mukama kati mu bukakafu ki omulina nti omukulembeze waffe ye teyeebuuza ku Mukama nate nze kyogamba ffe tetulaba nsi ya mwoyo tubasomesa ya bulimba ye yeebuuza ku baana anyway awo sirisa tuveeyo naye nze nga nawo nzijeeyo nsobola okuvuga obulungi naye lwakuba omulabo ono kyaliye lwakuba saasoma sagendako wadde mu baby class naye mwampona
mwampona kubanga nze naliyogedde ku ebyo byemukola ebyo byemuzanyiramu ebyo omusajja omukulembeze mbu omukulembeze oyagala ntebe n'ogenda ng'oloopa wa neiba kyakunyiiza nnyo n'abantu kyabanyiiza lwakuba nti beegumya abatalowooza nnyo agamba mutuufu yatulaze amaanyi yakoledde interview mu Canada yakoledde interview mu America nanti ziri waliwo is international TV kakati international channels which is not your bad but yaligenzeyo ko nga abagamba ku bintu bino wammanga tulina ebiyiriro mujje mulambule era visa zaffe za layisi Uganda zaabo okutwaliza wamu ebintu bingi ebitanaterera ng'enguudo zaffe si za mulembe nnyo naye ate tufubanga we tusobola okulaba nga tubikola era nkakasa ku kisanja kyange kyengenda okusinga ennyo okubeesingako olw'okwagala okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga ngenda kukola nnyo enguudo abanga akubira campaign bali kati kankubuulireko kati nange kati sawa zino enjiri gyembuulira olowooza bameka bagenda okujja okusabira ku kyaki yaffe wanene yalooko abasabirayo bulijjo oyinza okusanga nga sifunyeyo n'omu agenda kujja kweno group kujja kusabira ku kyaki yalooko naye nga kitegeeza nze enjiri njogedde ku lw'omubiri gwa Kristo kakati naawe ku lw'eggwanga lyoga nti oyagala osobola okwogira ekituufu ddala ddala ekikolebwa ekirungi ekiriwo nze Uganda kyenjimanyiiko bakyapa embooko era ekyo omuzeeyi waffe omukulembeze waffe ekyo mwebaliza we are not the cow we are not cows ate good enough I used English and you know English very well don't beat us please tuleke abaleke mu munamuleka for us we don't have any problem with you nga moche kubanga we are busy doing our nze olaka nkubulika ekintu kimu nze ate nze nyinza okugenda yo mbyoche fe wamma tuli busy tukola emirimu gyaffe tuli busy ku social media watuwedde mbe tuwogera ate what we want timutuyigira batuyigirako batuuka ne batunuulira interview zino ne batukopako ebintu ebimu baba banoonyaamu kali bakuweereze drone nedda mukwano banga litwogeredde ku media singa bazituweereza emirundi n'emirundi tubayingira tugolola tetubayingira nga tukozesa bumenyi bw'amateeka naye nze olunaku lumu lwanyiiza nali ndi ku boda abanvugako nentuuka ku Watoto Church Kampala waliwo omusajja yali anvuga ku boda olina amukuba embooko kati yalinnya ka pavement kati waliwo omusirikale yali awo waggulu nga tamulabye wa boda n'amukuba embooko nange nansabuliramu nange nenkwatiramu kati nze salowooza bingi omanyi nze naagala sitegeera nnyo nemubuukira n'omwambala mugala toddamu kunkuba bankuba nnyo nga ndi muto either wonaddamu nja kugunjulamu oli omusirikale ate era ekyo bannayuganda ekyo kyekibabulamu oba ekiriwo toyinza genda nawe n'okuba musajja munno ng'okuba ente si kirungi nanti oba gwe kyakkubya nti walaba ng'oli akola ensobi n'otamugambako mbunze yankuba by mistake n'omusonyiwa omutunuulira ne muganda ye taddamu ebintu bimu amugamba nti bw'olisanga omuntu atalowooza nnyo nga nze ajja kusabula kubanga nkusobola omanyi leka mbabuulireko ebintu bimu omuntu wokeera loga nti ngenda kuba mukulu munnange omukuba mulema bwalisalawo okuddiza so system eyo bagiterezeemu we are not cows ente zo zezina okubwa ente zo twakula tulaba bazikuba naye ffe twakula nga tulaba batukuba era bakuba ezo ziroko breed okuba ente exotic enzungu tekulwaliridde badde manyi neekukuba ekulwalirira naye tekuddiza era naffe abantu batukuba ne tulwala bulijjo so muzeeyi
webale nnyo webale ddala awo obusajja leero bugambe nti leero temugira nnyo Pastor Kanga agambye asabye muyambe tetukyaweza na mwezi ng'embooko ziddamu. By the way ekintu ekyo tumaze ebbanga tukiirabula abantu nti kalonde kakuume kanoonye naye gwe onaagendera mu mubiri batya ojja beera okyakakuuma omubbi ajja kukube sinalabuka ofiirewo. Kakati kakuumisa essaala kakuumisa essaala ngenda beera wano nga kakuumisa essaala nga aka Museveni sikkiriza akakwatako aka Bobi Wine sikkiriza akakwatako buli akakwatako mugamba fire tukulaba mu linnya lya Yesu. Ngaawo singa vampayo gundi zange nga 3-4 nga nsobola ozimba onitalinga bulungi mu nsi y'emwoyo Pauling Stenson ne vampayo nga 3 oba 4 kati baba bakyali awo nga wali wajja okubba akalulu ka Bobi Wine ne bagamba tokakwatako fire mbagamba wuuyo kati ne bampayo n'ennamba z'amasimu ne mbakubira bagamba wuuyo abadde azze kati ne Museveni babeera bagenda okwata mukake anti luli babba Museveni akalulu n'akaaba nnyo bamubba musaala asaba wangula yawangula naye bamubba kati mugenda kuuma akalulu ako n'essaala mu linnya erya Yesu tebagenda kuddamu kakwatako. Amiina. Alaine ebintu binyuma naye nkubuulire obeera mu nsi y'emyoyo n'olaba akasatiro kati obeera oli awo nga gundi eno dabo kabini nga yiiyo genda okulaba ng'endala yiiyo nga beekanyugidde bokisi mu kkubo ebokisi ezirimu obululu obutiikinge ne bannange genda okulaba ng'oli awangudde nga balangirira gundi bikyuka mu butema liiso bwe buti ng'oli awangudde ne balangira atawangudde. So baganda bange ebyaddala Uganda kitunyumira bati kati oba tosobola kubaako nekyokyusa nga tukyali mu nsi y'omwoyo. No, osobola okubaako nekyokyusa mu kusaba osobola okukyusa mu kusaba buli kyonna kyokola osobola okikola mu kusaba n'obaako nekyokyusa ng'okyali mu nsi y'omwoyo. Yes. Okay. Omanyi bwe tuba twagala eddembe ffe tugenda kusabira baganda baffe tugenda kusabira baganda baffe abeesimbyewo tugenda sabira ensi yaffe tugenda sabira ogenda kukola special prayer of course bulijjo tukikola ne musabira eggwanga kati Mukama ye tumuleke akola okwagala kwe. Omanyi ebyaddala nze seenenyangako lwaki Museveni atufuga newankubadde nga njagala nnyo ndabeko ku mukulembeze omulala naye nze wabanga yawangudde tomwinaako buzibu. Mukama yeebale ani amwinaako obuzibu? Nze nange simwinaako obuzibu era nawe oli mulungi nnyo kubanga lwaki nze ndalaba toolbox z'ebyokulwanyisa mu ggulu box z'ebyokulwanyisa box store ebyokulwanyisa mu ggulu nga bingi nga singa Mukama ayagala okuba Museveni ayinza omukuba kimu n'abuuka mpaka China n'agweyo Mukama nga yasaze naye ayina ensonga lwaki amulekawo. Kati tulinde kukola kwagala kwa Mukama naye ffe tulonde tukateeke gye tuteekeddwa okukateeka bwe baba wa Museveni tukateekeyo bwe kaba Bobi Wine kateekeyo gw'owuliramu emirembe wama gw'oba olonda. Ate abantu baggwamu essuubi. Ate lwaki oggwamu essuubi? Abantu baggwamu essuubi balonze ebbanga lyonna. Nedda mukwano awo mukikola mu bumenyi bw'amateeka mukikola mu bumenyi bw'amateeka mu ngeri yammwe mwetulugunya mwekana mwekamusobolera ddala okukyusa nga muyita mu kalulu. Shumba basiibule obudde butukutte. Okay. Gwe wena tulaba njagala kusaba ku lw'okwagala kwa Katonda owulire ebigambo bino
oleke bitwala as a joke naye obitwale ng'ebigambo eby'amagezi era ebigambo eby'obulamu eri obulamu bwo okirize Yesu Kristo okubeera omulokozi wo omwatule olokoke. Okwate ensi yo Uganda ojagala ennyo ogisabire omukisa weteeketeeke ku lw'amadda ga Kristo Yesu. Yenze Musumba Kango Angel Gabriel Believers on the Local Ministries Matugga bw'obanga oyagala okujjayo okutukyalirako oba okutulabako tulinawo home era tugenda zimbawo essomero nkakasanga omwaka ogwo tugenda beera n'essomero omwaka ogujja yes wagamba ne ku ddwaliro essomero lye ligenda okusooka okubeerawo. Mpanga ku mirimu wasoma bwa mawulire ate tugenda soma mawulire ffe wasoma bwa mawulire ate ffe tugenda soma mawulire. Essomero lyaffe ligenda beera nursery and primary school. Kakati jangu osobola okubeera mu paaka empya olinya taxi n'ogigamba ngenda Matugga ku kizimbe kye bayita Matugga shopping center baya 3 zokka. Bw'otuuka awo buuza kikuba ekyambuka ku sikulapu oba oyambukire ekifaananyi kinene ojja kirabanga kwendi twakiteekawo obutabuzabuza bantu ojja kirabanga kwendi jangu weetulye mu Roko sabako naffe Mukama agenda kukola bulungi. Abantu balina obujulizi abantu balina obujulizi obunene bukwatikako tuba overnight ku buli lwa kusatu olwokutaano olwokusatu mu mwezi tuba overnight mujjeeyo oba oyagala okumanya ebisingawo ku Believers on the Local Ministries ng'olina ekibuuzo kyagala okumbuuza oba nga wali yagadde otusupportingako twaniriza ene support naye ate nga si katala nti oteekeddwa kikola just olina kulungamizibwa okuwulira nga muli okisobola nkubirako ku 779 300 41 2 ojja beera ontuuseko nze yekwatira enamba yange nenjogerako nammwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. So Mukama abawa omukisa oba oyagala okujoininga group yaffe okusaba onsindikako ka message ino nga nti nteekaamu njabeera nkuteekamu mu linnya lya Yesu. Mukama bampeera omukisa abanjagalire mweraba. Ebirungi biggwa byokya oyo Musumba Kango owa Roko International Ministries esinzire Matugga nga owulidde obubaka bw'ebintu ebigenze amanya nze Stone M wabula nga abalina story ye matalinga ate n'obulango bwaffe enkola n'obukwakulezo bigobererwa osobola okusalawo n'ogamba nti simanga programu eno ey'abalokole tugisponsoring mu ngeri bweti oba mu ngeri bweti. So webintu ebigenze nze Stone M tusinkane mu video eddako ab'embaale tujja bannange oba ensi nakinti gye tuli wetuteeredde video eno tubaagala nnyo mwakumire ku channel tukyabaweereza. wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu muli